sisinkano omuwagizi yeegulidde erinnya mu kugula emijoozi gya kiraabu za wano okuviira ddala mu bibinja bya wansi. Amannya ge ye David Walusimbi ekazibwako eri 207 ng'asibuka mu disitulikiti y'e Luweero. Mu liigi y'ekibinja kya wansi ekya region abadde awagira Luweero United nga mu FUFA Big League awagira Kitala FC ate nga mu liigi ya Super awagira Bright Stars. Nenga ekirooto kyange gigula njimaleyo era njigula mpola mpola nkimanyi nja gimalayo okuva ku Uganda Premier League paka wansi. Ng'ogyeko ekyokuba nti alina ttiimu gy'awagira mu kibinja kya region ekya FUFA Big League wamu ne liigi ya Super ekyokubeera n'emijoozi gya kiraabu ez'enjawulo okutuukira ddala ku Uganda Cranes kye kimufuula omuwagizi ow'enjawulo. Kugamba mba njagala ndaga omuntu nti ndi proud ku lw'omupiira gwa Uganda kye kinyambaza ttiimu eziri loko zokka okuva ku mujoozi gwa Uganda Cranes, ttiimu eza Uganda Premier League paka eza wansi ewaffe gyenzaalo e Luweero gwa Luweero United. Tewali kubuusabuusa kwonna bannayuganda bangi abalina emijoozi gya kiraabu z'omu Bulaaya ze bawagira naye nga ye Walusimbi emijoozi gyonna gy'alina emingi gyonna gya kiraabu za wano. Y'ensonga lwaki ngula gino emijoozi nyambala ttiimu yange eyawaka abantu bagetinge inspired nti it is their responsibility to supporting ttiimu zaabwe ezawaka. Wabula agamba nti asinga kwettanira mijoozi egirabika obulungi era ng'agamba yatandikira kugwa KCCFC. Ndowooza kati ngenda mu myaka 2 omujoozi gwe nasooka okugula gwali gwa KCCA nga gwa kafulumu ogwo oguliko ekikuubo gwanfaananira bulungi nnyo, then nentandiko emirala nenfuna ogwa Luweero United ttiimu yange eyawaka. Olw'obuwagizi bw'alina eri omupiira gwa Uganda talina buzibu bwonna kugula mujoozi mulala singa kiraabu ebeera ekyusiza omujoozi gwayo. Nze ngenda kugula emijoozi gyonna eginajja katale egya ttiimu ya Uganda, emijoozi gya kiraabu za Uganda n'egya Uganda Cranes paka lwendiva mu bulamu bw'ensi. Oba banaagikyusa emirundi emeka nze nja sigala njigula. Wadde obwagazi bubeerawo naye kw'okusomooza kubeera mu buli kintu nga ne Walusimbi wadde akozesa ssente z'okugula emijoozi naye asanze okusomooza kwa kiraabu ezimu obutabeera na mijoozi mituufu gitundibwa. Nze nali nsasuddeko omujoozi nasasula kiraabu CEO ne muwa ssente n'agenda oba yagenda oba mu wino n'afunayo akajoozi n'akateekako sitiika ya ttiimu nga naye omujoozi nze nali ngumanya ogwa ddala ogwa kiraabu eyo n'akampa akajoozi. So my challenge nti ttiimu ezimu tezitunda mijoozi teziri interested mu ku investinga okola emijoozi gy'abawagizi naye nga kiri so important. Ng'amaliriza emboozi ye ne Bukedde TV, Walusimbi akubidde abawagizi bano omulango okukulembeza kiraabu za wano mu buli muzannyo kiyambe mu kukulaakulanya emizannyo mu Uganda. Mbasaba bawagire ttiimu zaabwe nga bagula emijoozi bajambale kuba buvunaanyizibwa bwabwe okuwagira ttiimu zaabwe. Oyo muwagizi ow'enjawulo David Walusimbi asibuka e Luweero, omuwagizi wa kiraabu za Uganda nga mu liigi y'ekibinja kya wansi ekya region abadde awagira Luweero United ate nga mu FUFA Big League awagira Kitala FC ate nga mu liigi ya Super awagira Bright Stars FC.